senga abantu babeera nga omuvubuka n'omuwala bali mu bwenzi ennaku zino engeri gyogera mu Ramanzaani naddala ewaffe e Uganda abantu beewowawoowa nnyo. Kati abantu senga baba mu bwenzi nga bwe kiri mu mawanga abantu bawangaalira eno ng'ayina waliwo mukwano gange yange nti naaba na mukwano gwe nga basula bonna nti oyo aba mukwano gwe ne mmubuuza omuyita otya nti anti seeka mukwano gwange. Kati abantu abafaanana bwe batyo ne bawangaalira mu bwenzi kubanga ekikolwa ekyo Allah yakigaana, naye ne bukeera enkya ne bafuna imaani baagala okwewoowa. Kati tukola tutya? Kubanga waliwo ebigambo ebimu ebigamba basooka ne baawukana ne beenenya emyezi emeka. Ndowooza baseeka batera obbibagamba, temutera obbiwulira? Kakati njagadde abange kirungi ne baseeka weebali abantu abo bawoowebwa ddiini naddala kubanga mu fiqhu tulina kye tuyita abange kyoyagala okuleeta mu bantu kinaakola. Salaamu alaikum. Kubanga ab'ebitiibwa ebimu ku bikuuma eddiini y'omuntu okubeera ng'abeera n'ensa, okubeera ng'akuuma eddiini ye kwe kuwasa, ye muntu okubeera n'omubeezi. Nze era nina muganda gwe nagambye ne mugamba muganda wange Kimunaa ne mugamba bagenda tusooka okuyingira ejjana. Engeri gy'owangaalira kuno ku ddungu emyaka 7 nga toyina mukazi. Ejjana oba togimaze? Ejjana oba ogimaze? Kubanga ffe tukakasa bukakasa nti oyo takombako ate oba toyina mukazi. Imma asiiba Suyamu Daawud, asiiba leero n'ali enkya. Buli lunaku kitegeeza omwaka asiibawo ennaku 108. Even nti abange senga omuwala aba n'omulenzi nga beebaka bonna ne bateeka enniya babawoowe kokyabo si ensonga eyo ne bateeka enniya babakole ki? Abange si byebiri mu bantu ebyo. Seeka Ibrahim si byebiri mu bantu ebyo, batadde enniya babawoowe. Kati ate waliwo abatugamba nti nedda basooke balindeko bagende beenenye emyezi emeka. Gano amasala njagala tusooke tukimanye. Abantu abo okwenenya kino kyo si kituufu. Teriyo kyajja nti abantu abo obusiraamu bwabagamba beenenye emyezi 3, ekyo tekiriyo. Kubanga omuntu eddakiika 2 yeenenya Allah n'amusonyiwa. Dakiika emu omuntu agenda wali n'agamba Allah nsaba onsonyiwe mbivuddeko Allah n'amusonyiwa. Kati masala ago okwenenya emyezi 3 ekyo si kituufu. Amasala ago gagwa mu idda y'abenzi. Nga bw'olaba nti omukyala ow'olubuto, omukyala wa lubuto oyagala muwoowa, omukyala ow'olubuto atula idda ya bbanga ki? Omukyala afiiriddwako bbaawe, bw'aba yakafiirwako bbaawe obusiraamu bugamba tomuwoowerawo, alina okutula idda. Amakulu ebbanga lyatuula then n'alyoka agenda mu bufumbo buki? Oba ebinjogera mubitegeera? Omukyala nga bbaawe amutadde, amukoze talaaka, amugambye nkutadde, abange bamuwoowerewo wabeewo omulala la ayina akaseera kaatula nga tabeera na muki. Kati wana amasala abange idda y'omwezi, omuntu abadde omwezi atuula ebbanga kibaddemu bamukola ennika. Ndowooza ffenna tuli wamu. Njagala mmenyeemenye ebintu babitegeere kubanga abamu mutera okutawanya n'ogamba kakati ate tata n'abeera eyo e Uganda kati nga mmwe abali wano musiimaganye omuvubuka munnaddiini n'omuwala munnaddiini musiimaganye muli ku kyeyo ate bakubira taata e Uganda seeka kikomeko taata gamba mumala kudda Uganda. Kakati alayi owulira abazadde oba njagala ente 10 kati bataata tubagamba bwe tuti bw'oba oganye muwala wono muwo wali ku kyeyo mugaba kwata muwala wo muzeeyo Uganda. Kubanga bw'onootandika okwogera ebigambo bingi tugenda kukubuuza ani yakugamba nti awo wali wateekeddwa okubeera. Kati kino olina kukikola. Ani yagamba nti omwana omuwala asaafara yekka? Ebibuuzo bingi bijja kujja seeka kikomeko bw'onoogaana awo ebibuuzo bingi bijja
kivula mu busiraamu tetubuuliriza oyina kukola kino kubanga bonogamba nedda katwale South Africa ate omuzadde agamba ate kakati saagala aveeyo kati mugabe kubanga buli wayenda ebizibu okola ki amugabe afune maharamu gwabeera naki ye mwana amasala amangu ye mwana ali ku university e Makerere omwana omuwala afunye mwana munne tebagala kukola zina bagenze wa taata twagala batuwoowe taata ateekawo akakugulizo n'agamba taata kye tumusuubiramu ekimugaanisa okugaba omwana ono muwala we eri omulenzi kubanga imma omuvubuka si musiraamu oba omuvubuka si munnaddiini naye okuteekawo ensonga nti omwana wange akyamala university eyo si nsonga oba ebintu bitegereka okumala university sinki salaamu aleikum kubanga bw'onoogamba mbu nnaagenda kumala kusoma kigenda kumuggyako okubeera nga bakyamwendako kubanga tomanyi gye babasanga gwomanyi gye beesanga omwana omuwala asomera wandege yamwasula mu hositeero gw'oli mbalala kubanga buli omusajja wayingira mwana omuwala ku bwenzi nga omuwala ono tannafuna buzibu na misango mu kitabo kye n'omusajja emisango gisooka mu kitabo kya maama na taata abalamu n'abafu kubanga be baalagajjala ate wali abaana abawala nabbi sallallahu yatuuka n'okugamba n'agamba omuntu yenna allagwawo abaana ab'obuwala fa ahsan ilayhinna amakulu ne batuuka okufumbirwa nga abaana babbukaara nga mbeerera nabbi yagamba kunna lahu sitiran minan naari yawma alqiyama hadithi ni mu Bukhari abaana abo bagenda kukola nga sitira yani bagenda kukoleza bakadde baabwe abaana abo bagenda kukoleza ki kyova olaba ekibuuzo ky'okubuuza omwana omuwala Allah nga amubuuza kubanga omuntu okkirizibwa kuyiwa musaayi okujjako tuyiwa omusaayi ku lwani naye omwana omuwala omusaayi ogwasooka okuyiika gwayiika ku lwani ekyo ekibuuzo bagenda kibuuza ne mukadde we omusaayi ogwakuyiikako wali mu bufumbo gwe omusajja yali yakuwoowa ekyo teekateeka ansa nze simanyi teekateeka ansa kati ne taata bigenda kubawo bagenda kubuuzibwa taata maama kubanga bino ebintu si byakukola mu bukozi bano abaana capital era hadithi egamba nti nno idha mata la abdu omuntu waafa inqata anhu amaluhu illa min thalathin ebintu byonna fayiro zonna ziggala okujjako ebintu bimeka naye ekyokubiri ekimu ku kyo ekigenda waladun salihun yad'u lahu ye mwana buli wasaala ssula taata mukabuli ng'akola kyafuna eki omwana buli wasoma Qur'ani nga Allah ataasa taata ebonyobonyo ne maama kitegeeza omwana omuwala buli bamwendako nga tebannakuba mwana muwala kibooko zisooka wa taata kubanga ye yalagajjala nze simanyi bintu byakusinga kazigo kubanga bino byenjogera ngenda kubuuzibwa simanyi bintu byakuwandiriza anti buli kyenjogera Mungu ajja kumbuuza nakutwala e Dubai bino wabyogera wali oyogera bantu kusima kubanga mwe temuntondangako bino bintu birimu okubuuzibwa buli muntu agenda mu kabuli ye seka kikome kali wano mujuli bantu bangi abawangalidde ku Dubai abasookayo ninga Allah yabatwala bugenda kere enkyabo olifa tugenda kuddamu kubeera wano ogenda genda bwogu wala qad jitumuna furada kama khalaqnakum awwala marra bwogu kimuna na yangambye ekigambo Ismail Access bwe yafa yali yakava wano naye obungi bw'abantu abaziika Ismail Access bamulekayo ogu alina mirimu ki ogu bwogu idhan yabaddu ba Allah jalla jabana abobuwala kakati abange ekisookera ddala kawulo esooka ekintu ky'abantu nga babadde benda nga baagala okwewoowa baawukane mu bbanga kitubawoowe amasala galiko ebigambo bisatu byonna ky'oba okoleddeko kituufu kati buli omu nze ngenda kusoma aliwo amasala nga tetutegeera bantu obuzibu baseeka abasinga bwe balina agenda n'asoma amasala agalimu enjawukana ye kyategedde nayagala jja kiteeke mu bantu la ekyokulabirako abange tuba tugenda ku ruku ku sujudu tusoosawo mikono oba mavivi asosezaawo emikono mituufu nasuza amavivi muki
byonna bituufu essolo tefa nze sijja kujja nkakatike ku kyange tosaawo kino kubanga olaba kati wano seekataja abadde asomesa seekagundi yasomesa seeka kikomeko yasomeseza seeka ibula yasomeseza wallahi mwenna temwabitegedde kyekimu byotegeera kyekimu bimanyikiddwa aqida nti omuntu bw'asamira ava mu buki ebyo tebiri mu masala nti ate waliwo omanya omuntu ogamba nti nate simanya nina empewo obusiraamu oba bukoze eki negana amasala ga fiqhi la kati idhan ekisooka la iddata alaiha abenzi bano tebalina kaseera ke baawulwa awo wenyini tubawuwa mubashara era madhahabu abi hanifa imamu abu hanifa kyagamba wa thawri wa shafii sawaun ate kino kyeyongerako kyewuunyisa abo bonna banene sawaun kanat hamiran au ghairi hamil ne waba ali lubuto wadde tali lubuto tubawowa kati nashubu ajengenda okujjawo waliwo ekintu abanga omukazi olubuto taweebwa katugamba omuvubuka ali n'omuwala ne baagala okwewanga omuwala ali lubuto anedda soko mala okuzaala kati ate wano tulaba abanene imamu shafii imamu abu hanifa sufiyani thawri abo bali mu quruni mufaddala omanyi basomesa ebintu bya ndeeta amasala nga manene kuliko abamanyi abanene oleme kuŋŋamba ate seekawo yaggamba nsagala bintu bya seeka simanya seekawo yaggamba bino bintu bya bujulizi ate oŋŋamba seekawo bino yirimu eno ki ate nno kuliko ekirala ekinene wahuwa maruwiyun ekyo kyajjibwa ani abi bakari gaba tegazitoye khalifa naye abenzi teyabawanga yabawowerangawo sawaun kanat hamilun au ghairi hamili abubakari siddiq oyo khalifa yasikira wesiba nabi muhammadi era wa umara ne umaru naye kyakola ki wa aliyin radiyallahu lwaki lianna liiddata shuriat lihifdhi nasabi kubanga idda eno yateekebwawo abantu bateekebwawo okubaawula olw'okukuuma olulyo kati ate ono omuwala jjukira olubuto lwe bamutaddemu lwabuki lwa bwenzi ate omwana ow'obwenzi la yunsabu era yunsabu ila ummi oba kitegerekese salamu alaikum salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh manyi mwenna ano mulina baseeka bame ku social media ojja mukubira akasimu kino kituufu ate nze asomesa ate okubira seeka kyetaaga n'omukubira nga nange kwendi ku conference nayogera byayogera nga mpulira aseeka twabadde gundi onaga gamba seeka kasimu kamukubire nga nawe kwoli obujulizi buveeyo bintu si byakugiragira kati seeka gundi ate yagamba bwati ng'agamba atya kulani eryemu lwaki apalapalanya olubuto lw'obwenzi kati ate olwo hadithi egamba nabbi muhammadi gye yagamba la yahillu muri'in oba muraa yu'minu billahi wal yawmil akhir an yasqiya ma'ahu zar'a ghayrihi yani ityana luhubla omuntu yenna yakiriza Allah n'olunaku lw'enkomerero takkirizibwa kufukirira bigimusa ku nnimiro gy'ataakola ki yani eyo hadithi egaana okuwa omuntu ow'oluki ow'olubuto kati hadithi emanyi kyetegeeza nabbi yogera ekigambo kitegeereka ennimiro gy'atasimba baali bategeeza omukazi obadde ne mukyala wamuwoowa mu halaali n'omutanga alina olubuto wadde omutadde naye olwo olubuto lwono omusajja amutadde kubanga yali amukola ki kati bagamba olubuto olubadde olwa halaali kubanga eyo nnimiro ya muntu oba seeka oba kitegerekesa salamu alaikum salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh bikalubyemu nebiteekeddwa kaluba anti wano wemutambulira kati nno kalubya omusajja omuvubuka alina omuwala yamuwoowa bali mu halaali ne bamala ne baawukana bagenza okwawukana ng'omwana ono omuwala alina ettu oyo nabbi muhammadi sallama gwe yagaana okuwoowa kubanga eyo ennimiro wadde baawukanye naye nannyiniyo gali amazzi gabadde ga halaali nannyini waayo akoze eki amanyikiddwa kaakati ono omuwala ayina omwana omuvubuka munne tebannabawoowa amutisse ettu nga tebannabawoowa
Luno olubuto teruliko nnyinirwo lwa bwenzi. Ogwo mpira w'osanga opulesinga buki? Oba kitegeerekese. Salamu alaykum. Wanji? Seka Kikomeka agambye to whom it may concern. Seka Kikomeka agamba nti ono omuvubuka ono omusajja agamba kati shuba kanjijewo. Omuvubuka alina omuwala tebannabawo amufunisiza oluki nga tebannabakola ki? Ekisooka abaana bonna bonna ono baazaala omuwala nga tebannabawo. Abaana abo bonna awuladu zina. Era omusajja abatuuma amannya abamukazi yabasalira akeeka. Omusajja kyakola abaweerera naye ate okubaweerera tabaweerera nga baana be wabula kumubonereza. Abaana baneeno senga ono bwe baba abawala ani abagaba ono omusajja yeyita taata tagabaako ku mwana muwala yenna kubanga bano si baana be. Abagaba ani? As-sultanu waliyi man la waliya la. Abo tebalina waliyu mufti oba qadhi oba mukulu w'ettwale oba seeka yenna yabakola ki? Yabagaba. Balingani? Balinga omuwala asira mu ssenge waabwe teri muki nga taata mukatuliki. Kyobola bwedde ebigambo bino njagala mbyogere nga baseeka b'e Dubai abasinga weebali kubanga be batya okuwoowa abantu bagamba banna ekyo kivaawo. Omanye eno erimu amadaala oba kitegerekeze. Kakati abange waliwo ekigambo ekirala ekijja nti nno omuvubuka ono agenda kugamba olubuto luno lwange omuwala ono nze namuggyako embuzi. Nabbi Muhammad sallallahu agambye aliwaladu lilfirashi walil ahiru alhajaru. Omwenzi tulina kye tumuwa ate gwe ogamba nti nno lulwo. Nabbi ne Allah agambye si lulwo. Kasalubanga lubuto lwabwe. Obusiramu bugamba Allah agamba si lulwo si mwana wo. Kyova olaba ye hadithi eri egamba ayyuma rajulun ahara bihurratin aw mura'atin faliwaladu waladu zina la yarithu wala yurath. Kati ono omuwala ali ne mwana munne mu zina wadde omuwala ali lubuto nga awo tubawoowa kasita kubanga olubuto olwabuki? Olubuto lwabuki? Kati ekirimu shuba kyekiriwa osanza awo omuwala kusutiza e Dubai omuvuka yamutisa olubuto nadduka ng'olulwa myezi 6 omupiira noyagala ogupulesinge. Kati kirijja oli oyinza okugamba asooka alinda okuza asooka amala okuzaala ne oba oyagala okuguyingiramu obusiraamu bukuta kubanga gana amazzi la hurumata la tegayina huruma mazzi ga buki? Salamu alaykum. Kati qawlu esooka bano abantu bawoowa ekyo kimu mubashara qawlu eyo eriko abanene mubawulidde. Qawlu eyokubiri iddatuha kalimutallaqa. Abantu bano tubagamba mweyawulemu si lwa tawuba mweyawulemu ng'omuntu gwe batadde yani thalathatu quru'in. Tubagamba mwagala kituufu kwewoowa muziwaseka naye omuvubuka asooka abeere yekka n'omuwala nga buli omu takwata ku munne tewali kombya. Noki kati qawlu eno ekigambo kino obujulizi bwabwe bwakulingiza kalimutallaqa bulinga omuntu gwe batadde kubanga omuntu gwe batadde atula entukula mmeka? Ali mu idda kasita omusajja akuta entukula mmeka? Entukula 3. Lwaki ngambe wallahi kyovola Qur'an erimu ebyewuunyisa. Allah teyagamba myezi kubanga waliwo abakazi nga taweza mwezi nayingira mu nsonga waliwo wikise 3 kayo ziba ntukula. Kati iddatuha kalimutallaqa madhhabu Maliki wa Ahmada fi al-mashhur anhu wa huwa qawlu Hasan wa Nakhai li'annahu bawe ensonga lwaki kubanga li'annahu wat'un yaqtadi shughla ar-rahimi fawajaba minhu li'idda. Olwokuba nabaana eno babadde bagisumbuwa mu haramu kakati basooke beyawulemu esooke efuna obuweerero ebadde eri bize. Kati bano bagamba nti entukula omuwala abeereye emyezi entukula 3 nga tewali kombi tebeekwatako
ate okwekubira kugenda kuleeta ebizibu tewali kombya abeereeri bwe omuwala entukula 3 bwe ziggwa then nga nika ekola ki naam walina okubaawo walina okubaawo arakaba ewa seeka gye bazze ababuulira kati seeka kyoyogedde nkireeta wano eno weebale kibuuza alina okubaawo arakaba qawulu eyokusatu annaha tustabraa bihaidatin wahidatin omuwala n'omulenzi beeteemu olutukula olwo yani gwe mwezi gumu bwamala okutukula yani agende mu nsonga kibayita okutukula agende mu nsonga aveemu then bamale babakole ki babakole nika ekigambo ekyo wahuwa qawlu malik era wa riwayatun an ahmad wa huwa ikhtiyaru sheikh islam ibn taymiya kakati amasala gano mbadde nga yina muntu naye njagadde okuteekawo ebigambo ebyo olwaba walimu kati abange waliwo bbawo owerawo mubashara twawulidde abazita abaliko ekigambo ekyokubiri emyezi emeka entukula meka ekigambo ekyokusatu olutukula lutya emyezi gino 3 entukula zino 3 nga tewali kwekwatako katutunuulira mu mbeera zetu abanga abantu bano senga mubagamba berekemu emyezi nga tewali kwekwatako kisoboka katuze kisoboka basobola yo omwana asobola okugumiikiriza n'erivubuka lire negamba nedda omwana aligamba seeka yagamba nedda kati nzo yagala ngendewa kakati olaba abantu bano bagenda okusigala nga ate bakyali mbwenzi kati abawooyo asinga kubanga ensi ze balimu si za shariya kati waliwo agamba kati ate abenzi bakubwamba okwo tawuba y'obwenzi naye shuba kanjijjewo kubanga tawuba haddu y'omwenzi miki miggo 10 atali mufumbo omufumbo mayinja abanga ani atuukiriza hududu ani ateeka hududu mu nkola imamul akbar imamu waki waggulu asembayo si bayimamu bana babulijjo abakube kitegeeza mu Uganda ni imamul akbar mu Uganda ni imamu asembayo waggulu abange mu Uganda ani mukulembeza asembayo mufti abantu ekyo si kituufu mu Uganda imamul akbar ye president Museveni yati nkugamba bya dini imamul akbar mu Uganda ye president kitegeeza kubanga lwaki yayina kuwa yayina amaje kati president Museveni asobola okuba omuntu olw'obwenzi tuba tugenda mukuba mmeka kitegeeza kati ebyo tebiriiwo kitegeeza sharia tekola ki wano imamul akbar mu Dubai si imamu ono wa bulijjo kabaka Zaidi yayina ekigambo ekikola ki si ye mufti wogwe gwomanyi oba abawukafu nedda kitegeeza abantu bano abawooye ne bava mu zina kubanga bonna baga nti berekemu emyezi 3 tebajja kugumiikiriza bagenda kusigala nga bakwata muki kati abawooye era nze kyekigambo kyengenda nakyo kyovula abantu bonna wembasanga mbawo amasala gategerekese tugende tusali then tujje tumalirize jala bangambye oyagala kuwa ensonga bannyinaze salamu aleikum wallahi ebintu bino shaitani bazanyirako bannyinaze ebimu ku bikyasinza obunene bannyinaze tokankibabuli n'okugjawo liziki amazambi agajja liziki mu bulamu bw'abantu ng'ogyeko shiriki yasooka teri muntu ali mu shiriki alina mirembe era baavu nnyo anti buli kaseera babatuma omanyi batandikira ku nkoko abasawo b'ekinnansi leeta enkoko n'asala enkoko bwe zivaako leeta embuzi bwe zivaako leeta ente bwe zivaako twagala baana bo ati basaba ngamiya basaba ebyo leeta omwana anti bw'otagenda ggwe buli kaseera oba obonaabona kyova olaba teri muntu musamize wallahi ayina mirembe taliyo gwe ebbanga lyewamala ng'olina irizi wali ogifunyeeko teri era mu ddalasa ejjanga tumaze okusala magharibi kyengenda okwogerako baseeka bagamba mugenda ne mugamba nti kati seeka ate tulina ebizibu kubanga abantu ekibatwala mu kusamira biki ngenda kubawa ekkubo ly'okuvawo kw'ebizibu ebyo byonna Allah yabikola ki kati idhani bannyinaze ezambi eddala ng'oggyeko gana amazambi wammanga mugawulirize shiriki yakyasinza okuleeta obwavu n'ebizibu okuleka esswala okuleka ki ekiddako okujeemera abakadde ekirala okutula oluganda awo wajjawo zina
kyovola bateri kintu kyasinze kuba expensive nga bwenzi. Gwe tolaba omuntu abeera ne mukyala we wano mu Dubai oba Uganda nga asobola okumuleta omutwalo gumu n'ekitundu buli lunaku, wallahi omukazi n'atitenkanya. Naye omuwala owa haramu ow'obwenzi bali abalinga mayembe. Zina ali expensive, wallahi ali very very expensive. Ne buli bw'oba n'omwana muno Allah ateekamu baraka. Ekyokulala omuwala ne bw'afukamira bw'ati ku musaalo bw'aba asaba agamba Allah bba wange mugulirewo, ne kati gwalina boyfriend osaba otya? Ogamba otya Allah agulire wani? Oyo omuyita otya? Mukwano gwo ate nga bwakwata munva mukwano gwo. Idhani abaddu ba Allah jalla jalaluhu abebitiibwa, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abange tugezeeko tulwane nnyo, ebikemo bingi ne abange tulwane. Omusajja najja kujja agambe banne ebikemo by'okutta abantu bingi, nange mwenjaliziki waliwo abantu aba excuse kakati abaana babonaabona ate obalabirira abantu be mwana muwala yeeto noli naye ajja gamba atta abantu sobi yagambanga abantu batuga era family yakaaba nnyo negamba abadde ayamba abaki naye tumute abatuga n'akola sadaka naye tumute. Lwaki omutemu ye tomukkiriza? Lwaki gwowa obwenzi? Gonna mazambi byonna Allah yagaana. Allah alina ensonga yakutonda, waganya okuyita toyitawo, wallahi tojja kusobola, wallahi tojja kusobola. Effujjo lyokola bangi abakola effujjo abakusooka. Ffe mu Kampala tukuze tulina abantu betuwulira naye bonna enfa zibadde mbi, bazzebozebo bakatomusege sobi ne bwokola otya wallahi Mungu akwata. Kati bw'onowangaala ng'ojjamu empale mu haramu akaseera kajja, tolooza munala takusobola. Just Allah akulese weetegeke kubanga akimanyi oli munafu. Bw'anakukwata tojja kusobola, wallahi tojja kusobola. Onoosobola ng'envunyu zikuyita mu bwereere ng'oli mu Kabuli, emisota gikubojja mu bwereere, onoosobola? Lwaki temukkiriza abavubuka ne babawoowa? Mubajjala abavubuka b'e Dubai muwa abawala bana bwe babanga bangi. Muyambagane, ndaba nammwe mukola muyambagane. Okimanyi nti n'omusajja wammwe alina abawala abakyala basatu, omuyambeko bonna mubeere nga muli bakazi okusinga banaabeera abantu banaabeera mu bwenzi kubanga eyo si hujja. Kitegeeza kati nze nina ekintu kyempakanya ebyo bye muga nti n'abavubuka tebalabika. Wallahi abavubuka mwebali abanaddiini mu Dubai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillahi alladhi khalaqa kulla shay'in bi'iradatihi faqaddarahu taqdira. Abebitiibwa abakkiriza atenderezebwa Allah jalla jalaalu n'amatenda agatalimbuka endeevu bonna, tumusaba okusaasira n'emirembe kw'ekitiibwa Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Yaliwo Allah jalla jalaalu nga tewali kiriwo, amagulu omusanvu tewali, ensi omusanvu tewali, malayika tewali, byonna byolowooza byewali owulidde nga tewali kiriwo, naye nga waali Allah. Waali oluvannyuma lw'okubiteekawo jalla jalaalu, ebintu byonna yabitandikawo Allah nga talina kwalabidde. Bugenda kukeera enkya byonna bijjewo. Ab'ebitiibwa abakkiriza, buli kintu kyonna kye mulaba ku nsi kuno emabega waakyo eri ekiragiro kya Allah. Okwaka kw'amasannyalaze ge mulaba, Allah jalla jalaalu okwawukana kwe, obwawukamu bwe, amaanyi ge jalla jalaalu, buli kintu kyonna, ebintu bye tulowooza nti nno bikola tebikola, abikozesa Allah. Tolaba enkuyege, enjuki bwaziwadde amagezi agakola omubisi gw'enjuki, naye nga bwe zigendako kasasiro, bwe zigendako mu bicaafu, ekyo Allah azikiwadde Allah.
naye nga sizzo ng'enjuki. Zino enjuki azikozesa bukozesa Allah, naye sizzo. Akola omubisi gw'enjuki Allah jalla jalaaluhu, la ilaha illa Allah. Ensi yonna Abachina, Abarasha, Abayitale, Abamerika, Abaisirairi, Abafaransa, Abawarabu n'obagatta ne bawaŋŋana amagezi n'ebyuma bikali magezi just bakoleyo kano. Ensi yonna Abamerika, Abarasha, Abachina nga bawaŋŋana amagezi bakoleyo kana akasaanikira kahani, tebasobola. Tebasobola. Abachina, Abayitale, Abarasha, Abamerika, Abafaransa, Abaisirairi, Abawarabu nga bayambaganaako ebyuma bikale magezi tebasobola kukola kano kasaanikira ka mubisi gwa njuki. Ekyo Allah akiwadde nki? Ekyo Allah akiwadde nki? Njuki. Kati ate kubimu Allah jalla gye byawadde abantu, abawadde okumanya okusiika omukyere gwa piraawo. Ne bw'ogatta enjuki okuva ku njuki eyaliwo okuva ku mulembe gwa Adamu mpaka enjuki erisembayo, ziwaŋŋane amagezi zisiikeyo akasaanikira k'omukyere gwa piraawo kano, zisobola? Ekyalla akiwadde bantu. Ebintu byonna Allah, abantu batuuka mu Dubai ne basaame ne bagamba basajja bakoze, tebalina kye bakoze. Nga tonnasukkulumya muzungu, abantu bazimbye ekibuga, oteekeddwa kutenda oyo yatonda abo. Abange bannaye ab'ebitiibwa ejjana, obulamu buno obutonde bubalemesa essanyu ery'okuggwaawo. Essanyu ly'ensi ly'akaseera, essanyu ly'ensi ly'akaseera, kaseera katono, essanyu eritaggwaawo jjana. Jjana ya lubeerera, okweyagala kwa lubeerera, n'essanyu lino lya kaseera. Kyova olaba ku nsi kuno omuntu enjala weeba emuluma emukosa, ate bwakkuta ennyo akosebwa. Omuntu bw'ako wayagala kwebaka, ate bwe yeebaka ennyo alwala, ate obulamu bw'omuntu bwe butyo. Naye abange ejjana essanyu lya kaseera. Engoye ze mwambala za kaseera, engoye ze mwambala za kaseera, engoye z'obuwangazi bwaffe essanda 3/5. Wano mu Dubai muliwo kaseera ababeera e Dubai. Buuza Seeka Kikomeko Imaamu, bameka be yajja nabo e Dubai ababaddewo myaka gy'ekyenda? Bameka banno b'omanyi be wasoma nabo? Bameka banno ababadde e Dubai? Bugenda kkeera enkya nga streets z'e Dubai okwo, streets z'e Dubai eddeira we mutuula nga kifaananyi kyo kyekiyita ku social media, mubadde temumanyi amabugo ga gundi. Akaseera kajja gy'oli kajja gyendi. Kajja gy'oli kajja gyendi. Naye abange essanyu eritaggwaawo jjana. Ejjana Allah. Sitera kwagala kwogera ku jjana kuba naye ab'ebitiibwa ejjana kanji bagambe kakantu katono ejjana. Ekisooka ebiri mu jjana teri yali abirabyeko wadde birowoozaako. Kokyabu ebiri mu jjana, ejjana bannyinazi tebirabwangako. Ekyo kiyinza okuba ewala. Kanjogere ku bakyala. Allah jalla jalaaluhu ateeseteese abakyala mu jjana ba'ulul ain, naye ng'omukyalo omu mu ba'ulul ain, omukyalo omu, kubanga omuntu agenda okufuna ejjana entono Allah agenda mu abakyala 100 yentandikwa. Bali ab'omu jjana nga tetunayogera ku mmwe ate bakabaka, kubanga ate mmwe munaakola eddiini ne muyingira ejjana, ate mmwe mugenda kuba temumanyi bano bengenda okutemaatema. Naye omukyalo ow'omu jjana bw'awandula ku nsi kuno yonna ensinga bwe mugirabanga amazzi g'ensi eno, amazzi agali mu oceans, agali mu lakes, rivers, agali mu swamps, amazzi gonna nga gakaawanga ekigagi, omukyala ulu ayin n'agasipiitinga mbw ati pu,
gonna eddusu era lyokka ligakyusa ne gawoomerera okusinga omubisi gw'enjuki. Kati olowooza kiisa eriba eti okumunywegera kokka omuntu agenda kumalayo emyaka emeka? Oba kinjogedde mukitegedde? Amazzi gonna agali mu nsi muno ku earth, amazzi gonna, amazzi agali mu oceans, lakes, rivers, swamps, agatuddeko ensi, agali mu magulu, kubanga ate amazzi portion gye gatwala nnene okusinga ate olukalu. Naye gonna amazzi nga gakaawa okusinga ekigagi, nkusikira kifaananyi okusinga ekigagi, okusinga eki omukyalo ow'omujjana n'amala agawandulamu eddusu limu agasipiitingamu, eddusu ero ligakyusa gonna ne gawoomerera okusinga omubisi gw'enjuki. Kati ate bw'oliba omunywegera kiisa egenda kuba ya myaka ogenda. Tebagenda mu nsonga, abakyala b'omujjana tebagenda mu nsonga, tebagenda manju, tebagenda manju, tebawunya bumwa, ba'ul'in fil janna. Ebiri ku kifuba kuno tebigwa, ovakkedo buli kaseera liba lisonze. Ebiri ku kifuba, akatambaala kakwata bw'akasuula ku nsi kuno kwonna ewunya akawoowo akasinga akamisiki. Akakaya kasuulira vairu khairu min ad-dunya ma fiha, kabbeeyo okusinga ebyobugagga ebiri mu nsi muno n'ebigirimu. Obulungi bwabwe Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yaboogerako n'agamba obulungi bwabwe ne bamala bagwa mu nsi nga yonna limbo baziikamu abantu, n'atoola salaamu olw'obulungi bwe. Abantu abo bonna bazuukira olw'obulungi bwe. Kitanga bw'ajjayo bw'ati ekitundu ky'olugalo n'akitunduza mu nsi muno, ekitangala ky'ensi kibula kwakayakana. Naye ate bw'oliyingira ejjana gw'omukyala w'oku dduniya, Allah jalla jalaaluhu agenda kuteeka mu saaluuni z'omujjana emyaka 500 nga malayika ze zikkolako. Allahu akbar. Nga malayika ze zikola ki? Gw'omusajja ali wano bw'oliyingira ne mukyala w'omudinka, Allah agenda muteeka mu saaluuni z'omujjana emyaka 10,000. 10,000 meka? Nga malayika ze ziri mu saaluuni zikuyooyoote, oligenda okuvaawo ng'obulungi bwo tebumanyi bwa bano bakyala benjogeddeko, nga buli kaseera omusajja wakutunulako. N'omala ogenda, nabadde ebigambo byensoma mu targhibu wa tarahibu ya Ibn Mundhir, yayogera ate abanga obuliri buliba butya. Allahu awaawo la ilaha illallah, buliba butya. Ng'omusajja ali ne mukyala we n'atemaatemaawo emyaka 40, awaawo obuwoomerevu awo wobeera nga 40, obuwoomi nga awo 40, emyaka 40 jjana. Abanga ejjana eno yeetaaga kuva ku maasi. Abanga abasiraamu Allah musonyi, okoze ebintu bingi ng'olozala takusa. Allah wallahi musonyi, ebbanga ly'omala ng'okyali mulimu Allah akyakwagala, akuwadde chansi weenenye. Abanga Allah musonyi, togwamu maanyi, togwamu ssuubi. Essuubi likutukawo ng'omwoyo omuntu gumutuusewa. Ni Allah musonyi. Omuntu ne bw'awangaala nga abadde yeetunda emyaka gyonna, bw'aba agenza okusaala mu Ramadani abange tomala mu maanyi. Musonyi Allah. Kyova olaba enjawulo eri wakati wa abantu abaliyingira ejjana nga tebabaliddwa n'abaliyingira omuliro. Abantu b'omujjana n'ab'omuliro bonna tebalina njawulo, bonna baali bakozi b'amazambi. Abantu b'omuliro n'ab'omujjana bonna baali bashiriku, bonna baali benzi. N'ab'omujjana baali bashiriku, baali benzi. Naye enjawulo y'abantu b'omujjana gye balina eri egi, gye basinga ab'omuliro, bonna baali bakozi ba bikolobero. N'enjawulo eri egi Allah yajogera mu Qur'ani. Bwe yayogera Allah abantu abagenda okuyingira ejjana ebitendo byabwe, yagamba wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Natandika okutematema
n'agamba alladhina yunfiquna fi sarra'i wad-dharra wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fi sarra'i wad-dharra kisoka wal kadhimina al-ghayza sikyenjagadde wala afina 'anil nas kino kyenjagadde wallahu yuhibbul muhsinin. Allah yagamba abantu b'omujjana yabogerako yagamba wulira walladhina idha fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dhakarullah. Olaba enjawulo gye balina bo njawulo gye balina n'ab'omuliro bwe bakola amazambi beenenya kyokka kye basinga ab'omuliro. Ab'omuliro bagana okwenenya naye bano abayingira ejjana walladhina idha fa'alu fahishatan dhakarullah. Omwana n'agamba nyenzo okumala ebbanga kambiveemu kanfune omwagalwa nse tulinge eyo tawuba nkulu maze abange tumale. Allah bwakwata tata abanga Allah mukwata mpala nesimu gayavu bwakwata tata wallahi. walladhina idha fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dhakarullah fastaghfaru lidhunubihim. Uli Allah kiyagamba wama yaghfiru dhunuba illa Allah walam yusirru ala ma fa'alu. Notalemerako gwojemera togenda musobola wallahi togenda musobola. Allah yaleta musi omwaka ogwedde ettaki ensi yonna yakaaba just musi yayitamu eddakiika tezawera na 10 ebizimbe byonna bataki Butuluki president amagezi ne gababula abantu ne bafa. Oyo just musi oyo musi ayite taki namala ayite Kampala wale kinzo okusigala just musi dakiika kuba Allah yakuba sonamye Japan aba Japan bepanka bagenanga ne bagamba bazimba ebizimbe nga bili earthquake proofed tebita musi. Naye Allah yaleta musi tsunami. Prime Minister we Japan yajja bwati ngalaba abantu bafa n'agamba indeed God is there. Akwata Allah bwakwata tata Allah akutte engwanguliza abasajja engwanguli teri kyoli kye bataali byonna byolowooza babibadde abalungi mu kabuli mwebali abaali banyirira bali awo abulira mu kafo katono eno Dubai gye weyagaliramu mukama waayo nyiniyo kabejja. Abazungu beewunya ne bagamba abasiramu babadde ki ne bagamba newe yandibadde keesi nga ya golodi babagambe bagizingemu bagikole batekemu kabaka Faisal leero Saudi bali bajja gikola ne bagamba ne kabaka Faisal omugagga wenso ne bamuteeka mu ttaka eryokya tune bateeka kabaka Zaidi olina kigwe Zaidi byatalina golina ki miskini nga nensi jolimu olina ki ne bamuteeka mu kafo katono ne waliwo n'ekitali kike wano se ne kafo katono ettaka limira limiza abalungi limiza abagagga limiza ba presidents ngoleta gwe toyina na kilo zozitowa tozitowa na kilo 2 genda kukwata akunyigire mu kafo katono ng'oli bwogu mikwano gyo kye bagenda okukola kulwanira bitiyo na nkumbi gye tulaga wala safari mpanvu bakatolu bwama basimbula ba Whitney Houston basimbula ba Michael Jackson basimbula ba Harriet Sache basimbula ba Gaddafi basimbula bantu bangi basimbudde olugendo luwanvu. Eyo tiketi eri wanuwe tiketi bw'otandika safari todda tewaliwo tiketi ya 2. Abaana abawala mwebereremu street Allah jajji kujjako ezeddeira ensi tejja kukyuka bwe kibanga Dubai teyakyuka nga Zaidi afute kabaka Zaidi Allahumma ghafir lahu warhamhu enekyuka kululo abantu bali abanywa nanyini yali mu ttaka enekyuka kululo naye ate gwe ng'obuuzibwa safari mpanvu abange tauba ogamba Allah mmaze Allah mmaze illa man taba wa amana
وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. musonyi Allah eno ummatu Muhammad sallallahu Allah yajagala nnyo teri gyolaga nti ogende waseeka wenenya woli wonna kasitawe kasitoga bai Allah mbimazi wallahi Allah musonyi. watubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun ya ayyuhal ladhina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha mala ogambayi Allah mazi tukola okuba wala bakola kabuli ogenda kuyingira mu yiyo abanga Allah musonyi. Omusajja atta abantu 10 Allah teri muntu gwa abantu 10 yasooka kutta 99 nawuliranga okutta abantu nedda akoye ngawulira emirembe tayina ne bamulagira omusajja alina imani tava mu muzikiti nenga tayina irimu nagenda namugamba innahu qatala 99 nzisa abantu 9 mbameka fahalli min taubatin Allah yinzo kunsonyiwa. Omusajja olwokuba alina imani yokanga tayina irimu bana abayina eddiini y'oku street namugamba bamukina qala la goli wa muliro faqatalahu oyo naye namutta najjuza abamanyi bagamba lwaki oyo omusajja Allah yamuvaamu naye bamutta afukewo 10 kulamula bintu byatayinaako kumanya. Gwe Allah tayinza kusonyiwa teri ebbanga lyomala nga okyali mulamu wanika emikono ogamba ya Allah mazi eri waggulu vaayo Allah akumanyi. Olaba Nabi Salama yagamba omuntu buli bakwendako emboko 10 buli kwenda nete sigama nti buli musajja gobadde naye tebakibala we batyo tukoyese eri hadith Nabi gye yagamba wa fi bud'i ahadikum sadaqa. Omanyo omusajja buli wabeera ne mukyala we wa halali buli kuyingire malaika nga ziwandiika kyovola bateri malaika we zibeera bize nga muntu ngali ne mukazi we mu halali kati gwe maanyi go gakusalako kitegeeza kiri neeno buli wabeera bwoti buli ku emboko 10 waliwo abantu atambula nga ali mu buwumbi nga Allah agamba kendi kwata kwoyo kati solution eri egino gamba mmaze kati omusajja bwatta abantu 10 nasigala nga awulira abantu bafu tayina mirembe nagamba bannaye ne bamulagira omusajja omumanyi nga wa imani nagana namugamba innahu qatala 100 nzise 10 fahalli min taubatin njagala nkulaga abange ekisa Allah kyatulinako Allah yinza okunsonyiwa. Omusajja omumanyi yagamba qala naam nga lwaki Allah takusonyiwa yamugamba ekigambo eki yamugamba waman yahulu bainahu wa baina at-tauba ani ayinza okwekiika wakati wo ne Allah mukwenenya wenenye waman yahulu bainahu wa baina at-tauba wenenye okumanya Allah musonyi. Omusajja ono omumanyi nagamba omusajja omwonoone fone yali attaba namugamba naye enensi giveeko ogende mu kitundu waliyo abantu yabuduna Allah okolereyo tauba. Omusajja batandika okutambula Allah namugjamu omwoyo nga tanatuuka nakukola tauba. Tofi bantu 10 abajjeeko emitwe naye awulira akooyi ayagala kudda eri Allah aba atambula bwati nga tanatuuka na mu kitundu namuggyako omutwe Allah namugjamu omwoyo aba yakafa bwati malaika ne zijjezi za mirundi 2 malaika ez'okusaasira ez'omujjana nezitwala mu muliro ne zimukayanira. Malaika ez'omuliro zigamba omusajja badde nakolayo kalungi assa abantu 10. Malaika ez'omujjana zigamba nedda abadde ayagala kwenenya abadde nakolayo kalungi abadde ayagala kwenenya. Allah nasindika omusajja nasindika malaika mufaananyi ky'omusajja n'abagamba mupime bwe kibanga gy'abadde alaga ebulayo akaseera katini. Wallahi riwaya zigamba ekituufu kiri nti yali abuze ebbanga naye Allah yalagira ensi ne yeesika rahmatullah. Omusajja nga tanakoleyo kantu naaka Allah namwejjana ebintu byonna Allah musonyi. Allah muki banyinazi Allah muki tunafuya muntu mukoze darus oba mu Ramadhani omusanze muzikiti bulijjo namwe muli basiraamu la edini siyo gyolugezigezi mu bulijjo namwe muli basiraamu mutufunza abafunza muze azze
kutunyigiriza bunyigiriza la azze muzze mutekeko mu dduwa ai Allah gundi mulungamye kubanga abange gye tulaga wazibu gye tulaga wazibu abange gye tulaga wazibu ebonyobonyo teyagenda bisobola wallahi ebonyobonyo teyagenda bisobola Allah jahannam ogenda mu malwaliro kankubege waffe Uganda nosanga omuntu nga ali mu ddwaliro ku kitanda naye nga buli bamukwata akaaba ai ng'akaaba naye nga abantu be weebali buli kimu weekiri naye nga obulumi ai nga buli kye bamuwa tukuwe ku kino saagala bannaaye eddagala lyetaaga kunywa na kulya ne bamukwata lwampaka bamuteekeyo akantu bamukwata ne bamuteekayo otuta ne gatuka ne gakola bongo ne gadda naye yakyali mulamu naye ate jahannam abanga ate jahannam ana nasobola jahannam ate jahannam mwannyinaze oli munafu muganda wange oli munafu ekiri awo kirala jahannam abantu bagaana okulaga omula abantu waliwo emirambo gye bagaana okulaga ne bagamba ogwo temugulabako tunulira bano abantu bebatera tulaga ku TV nga babadde mu chambers waliwo Kadaga yali speaker Kadaga nga kyali speaker waliwo abantu be baleeta bali balina gye President Museveni oba twali mu covid ki nagamba lwaki mukuba abantu we mutyo naye abantu babatwala mu parliament buli muntu yakaaba naye nga bakyali balamu batadeko paasi bakoze eki bakyali balamu ne buli muntu yakaaba naye ate jahannam abange twenenye tauba teri Allah kyasinga kwagala mu nsi muno nga kwenenya wallahi teri Allah jalla kyasinga kwagala mu nsi muno nga kukola ki nga kwenenya saba Allah jalla jalalu atuwo kwenenya Allahumma abange twenenye yimirira bwoti yimirira ogambe entekasembereyo mwakoze muti andi samanyira bya kutuula yimirira ogambayi Allah maze buli zambi Allah alisonyiwa ebbanga lyomalango okyali mulamu Allah musonyiye okusinga bwolowooza tandikira ku swala mwannyinazi ali wano obusiraamu si kakaaya si bye tutandikirako si jiribabu abantu bangi ng'obusiraamu bwabwe eddalasa nakakaaya ye kasita ayambala jiribabu kiwedde seebyo waliwo bye tutandikirako oyambala jiribabu ojja mu ddalasa ate tosaala omuwala ayambala mini ne topu ng'asala essola ttaano akusinga ng'oyambala jiribabu ne niqaabu ne sitira ne stocks ne gloves omuntu atasala taba musiraamu obusiraamu singoye bino bye bisooka kubanga gwe bw'onoobuukira jiribabu nga tosaala kyangu gijjamu naye omuntu bw'ava eno n'ava mu kusamira n'empewo essola n'anyweza bw'anaatandika okwebikirira agenda kunywera genda kunywera abanga eddiini yakusaala fe abasiraamu abawala inshallah abawala abasajja Kasimu Ramadan nange omwoyo gwange ngugamba nammwe mbagamba esswala ettaano omuntu atasala taba musiraamu olabe okulya ebisiyaga kinene tolaba nawe bwesse obutemu kinene okulya embizi okulya liba okwenda ate ng'oyenda ku muka musajja awo gonna amazambi gakaŋŋaŋa naye okuleka esswala emu kinene okusinga ebyo nga bwe mbyogedde kuleka esswala egi kinene okusinga ebyo nga bwe mbyogedde
kubanga buli wonoosaala ng'ovunama emirundi 5 egenda kukuyambako okuva ku 2. eno inna salata tanha anil fahshai wal munkar. Togasibwa buli baseeka be bajja n'oyingirawo mu ddalasa ate boddeyo tosaala. Eddiini si ya ddalasa kuteeka mu nkola. Esswala laakwagaza 5 abantu basala bakimya esswala ne bamugamba waayo omuvubuka nga tosaala naye alinga agenda morning prayers buli kaseera ne mulimba buli kaseera kaddalasa ku mukolo bwebatasanga abawala ebyaffe ebyekikazi obimanyi gwe ku mukolo buli kaseera oba oyingiddemu ebyo. Eyakulagira esswala amanyi wooyingiramu ne woofulumamu weryaza wallahi bw'ogaana okusala teri gw'olumya. Nze kati bw'otasaala nnumirwawa. Saba Allah jalla gy'atuwa okutegeera nga tugenda mu bibuuzo Nabbi Muhammad okumanya Allah wa kisa. Mutunye banne ekisa kya Allah. Nabbi Muhammad sallama wamu n'ekitiibwa kye n'ebbeeyi ye. Waliwo abasajja mu lutalo lw'e Uhudi. Abu Sufyan baali awo, Abu Umama we baali basaba nga 5 bakola obunnanfuusi. Nabbi sallama n'anakuwala ne batta abantu b'oku lusegere lw'ennyo. Nabbi sallama mu kunakuwala n'atandika obbateeka mu kunuutu ku subuhi ng'agamba Allahumma la'anna Aba Sufyan, ay Allah bonereza Abu Sufyan. Allahumma la'anna Abu Umama, ay Allah babonereze. Newulira Allah kye yamugamba. Allah yamusaako aya ng'amugamba ekitonde ekisinga ebbeeyi asinga ne Jibuliru. Allah yamusaako aya ng'amugamba laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alayhim aw yu'adhibahum fa innahum dhalimun. Abaddu bange siggwampa amateeka ku kyenna abakola. Tomanyi gwe naasonya ne gwenna baleke baveeko. Bwe kibanga ekyo Allah yakigamba nabbi ate gwe abaddu ba Mungu baleke. Wallahi oluvannyuma abo abasajja bennyini bamala ne basiramuka basahaba ate ne bagasa obusiramu bonna ate Allah n'abawejjana. Laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alayhim aw yu'adhibahum fa innahum dhalimun. Omuntu wabazza abange mumwanirize. Togamba banne gundi mutekewo enkola mu Dubai abantu bammwe abaali basaala bemmanyi abasiraamu ebintu byadda ku social media owangundi gati tukyakulaba mu programu za ddiini. Omuntu aliyo shaitani buli wemugira bweti ate abo baafa tebakyali ku nedda naawe tewali wakatandika okusala emyaka 5 emyaka 6 wakatandika okusala jjujjuzi akanayo akakateeka ku akanywera. Tojjukira bye wakola. Senior 4 weerabidde mu olevo weeyagala kwerabira tobijjukira weerabidde bye wakola. Tembafiisa gye balinga yeetaaga kujjayo mpola bwe munona dda ne munaamukkatira shaitani. Jjukira shaitani emunyiga bweti nammwe munaamukkatira ne mwegata ku shaitani mugenda kuyamba ku Ibilisi. Munnammwe yeetaaga kuzza munegundi beerawo muli ba mugaso mu umma muli ba mugaso. Tomugira abaafa tebalina ddiini. Allah ajja kukyokya nedda mubazze. Saba Allah jalla gy'atuwa okutegeera. Kaseera ka bibuuzo. Na muzinda tukozesa gumu. Naam Sheikh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ekibuuzo ekisooka omwanyinaffe agambye Sheikh wenkola zina Agambye oba abuuza? abuuza Mbadde mayimu n'atugambye atusomesa. Tereza Luganda. Naam. abuuza n'agamba wenkola zina n'enfuna obuko n'emujjamu Allah annamulala. Allahu akbar. N'ayongerako n'agamba but after I repent and get halal marriage Allah nsonyiwa oba. Ekintu kino kyagwawo kankyuka ekyokulabirako. Omuwala yakkiriza mwannyinaffe mwana munnaddiini kubanga abantu baseerera. Omuvubuka yamwasa mwana muto yasooka kuba kyeyo bambi ate yasiramuka busiramusi naye nga bw'omanyi omuntu n'asiramuka n'ayagala eddiini kubanga bangi abasiramuse ne babeera ba mugaso nnyo n'okwagala eddiini okusinga babuzaalibwamu.
abantu balina enkola ndi mwana wa mujungu tebyalla tabimanyi jajja faina omuzikiti ewaka Allah yokya baana b'abannabbi ng'oleeta gwe yeddira ekibe baana b'abannabbi bakalirira ndi mwana wa gundi baana b'abannabbi ndi mwana wa gundi ewaffe wetu ebyo Allah tabimanyi. Allah atunuulira ggwe bwe kasiramuka omuvubuka n'akoogereza bw'akoogereza kavudde ku kibe myaka 2 bw'akawasa bw'ati bw'akawoowa nga bali ewaka ne kagamba kale kantuule baba akabawewe kati n'akazaalamu omwana yakalekera olubuto aye n'afuna ye eddiiru jukira yetagenda nko ku kyeyo najja wano e Dubai omuvubuka ne munnaddiini alhamdulillah omuvubuka bambi bw'atuuka wano ebintu ne bigaana ngera we bigaana kyeyabala tekyakki visa eweddeko myaka 2 ali wano nawali sente zigenda jukira balina bye baateesa n'omukyala omwana akula yali nno nambeerera weewuunye wallahi embeera nno banne gyeziri namuno mu Dubai mweziri ng'omuwala tebakwatangako wallahi abaana balina eddiini gye bali wallahi anti kati obanga wakanya Mungu wallahi gye bali wallahi onyenyeza mu seeka mbuuza mu Dubai abaana abawala abatalabanga ku basajja mwebali kumwe ani Allah wano ani amanyi ebifa mu nsonga z'abantu ani kumwe kati omwana omuwala ayina we yali alaze bw'abaako ne waalaze omwana munnaddiini kati gwali mukolo gwa famire omanyi abantu bagamba waliwo abantu ba famire nga tebakulabako kati mama we namugamba mama we tali musiraamu namugamba naye jangu obuuze ku bantu we kubanga omwala yali ayambala niqaabu nagamba abantu bajja kugamba obaŋoŋoola najja n'ababuuzaako mama namugamba jjako naawe ka niqaabu bano baali baluganda naye nga womanyi olutazira kati omu ku baalimu baali bagenda sulaawo omu ku baaliko omwana omuwala kati yeebaka kubana bano be yabuuza mu booluganda lwe ne mbamukumba eri mwegombi kali lijja namugamba nedda tonkwatako nze naga kakana omanyi omuntu asobola okuteeka mu mbeera wallahi yali tagenderedde kakananga lubuto bw'afuna olubuto omwana omuwala yakubira nze nangamba seeka bba wange mwesiga naye ate nafunye olubuto naye bw'anaakitegeera namugamba ebintu bino wammanga ne mugamba Allah musonyi kyoba okola pushinga nnyo bwe kiba kyetaagisa kuwa tiketi ngenda giggulira gamba bba wakuweereza visa kale ogambe nti n'ogenda mmulabako agenda abeereko naawe obeere naye olubuto oliggo ojja kimanya nti nolwa bwenzi ne omusajja kubanga nti bw'onoomugamba nti nowayenza ajja kukutala kati okyayaga amakulu mu kukuuma obufumbo kati okibaliraawo nga omanyi byonna tutetenkanya nagamba seeka nagamba talina na wakusula netugira kati akaseera katuka nagamba aseeka omanyi kanziyemu olubuto yali mutuufu kubanga mwana munnaddiini embeera egwawo nali njogerako ne sheekhi wange Sheekh Isa Kakembo nampa faida wallahi yayogera ekigambo kinene kubanga nze twali tulaba nti obufumbo buno okufa kye kinene ne seeka yampa faida Sheekh hafidhahullah yagamba nti ekisooka anoonya ye ayagala kwenenya Allah musonye sibe kiri kati ato agenda kutta omuntu kati ate ekyo kinene bwana abalujja munaafa Allah agenda mugamba ati gumiikiriza omwana amuzaale Allah musonye kubanga okujjamu olubuto kutta muntu atoyingidde masala malla tekyo kinene wetunaweza myezi 4 kubanga fil mustaqbal abadde agenda kufuuka mwana kati ate olujjamu yamala anti kati ekyo anti njagadde okutema wano bw'ofunanga olubuto olw'obwenzi tolujjaamu luzaale omwana oyo ayinza okuba ow'omugaso ennyo luzaale tojjaamu lubuto
tojjaamu lubuto bweru kasita luyingira mu bweruti basi tojjaamu lubuto. Agamasala malala ebyo birala tojjaamu lubuto. Kati abange ate senga walujjamu kola tawba la musonyi kino njagadde kyogera tojjaamu lubuto ng'olufunye. Abantu bangi ffenna abange teri atasobya, nze naawe tusobya. Bwe kibanga waseerera omupiira ne gunywa tozzaako zambi ddala ddene, ate oli mu tawba Allah akusonyiwe, ate oyagala kujja mu kitonde la newe oba walujjamu kola tawba Allah akusonyiwe, Allah musonyi, toddamu kujjamu. Kitegerekese anti bw'aba taddamu kujjamu anti kati ali mu bufumbo obwa halaali, ali mu bufumbo bwa halaali. Weenenye Allah musonyi, era bwe wabivaako nga wakola tawba Allah yakusonyiwa. Gafara saba Allah jalla jalaaluhu atwongera amaanyi agakola emirimu emirungi, atumma amaanyi agakola emirimu. Naam Sheikh. Ekibuuzo ekyokubiri mwannyinaffe asoose kuvuga ku salaamu alaba assalaamu alaikum warahmatullahi. Salaamu warahmatullahi wabarakatuh. N'abuuza mu lulimi oluzungu naga what can I do if my mother is not Muslim and not willing to become a Muslim? If at all one of your parents is not a Muslim, either father, a mother, first of all, be obedient to both of them. That's one. In things which are not haram, be obedient. Provide him or her with what you can. Look after him, look after her. That's one. Continue doing dawah, reaching the Islamic message to her. Send some people. Put her in your supplications. If at all he dies a non-Muslim, that's not none of your business. But Allah wabasaze ogokola ogugwo ekisooka mugondere. Mukole ki? Mukole ki? Muteeke mu dduwa, tomuvaako. Muteeke mu dduwa, mukoleko daawa. Olabanga ebigambo ayinza obutabitegeera bulungi. Funako abantu abakulukulu kati nga baseeka b'enjiri, ayinza okubanga mukatuliki nnyo, funa baseeka b'enjiri abategeera, bagende bamukyalire mpola mpola. Bwe kiba kiganye, bw'afanga si musiraamu totubuuza ali luddawa. Totubuuza gyali. Naye obutasiramuka si muki? Si musango gwo. Naye essaawa eno nga si musiraamu, mugondere maama, muweereze ebintu by'okukozesa ne taata, kubanga Allah bwe yali ayogera kugondera abakadde teyajjamu basiraamu si baki. Era ndowooza enkya, kubanga enkya ngenda kwogerako ku shiriki katono, then ndeete omulongo wa shiriki, ngenda kuleeta abakadde inshallah okulaga omuntu tumugaana okugenda okukola hijja nga agenda okukola hijja esooka, hijja nga agenda mu hijja nga maama ali ku ndiri, tumugamba hijja togenda, sigala olabire maama. Okujeemera abakadde zambi ddene okusinga okulya ebisiyaga, okusinga okutta abantu, okusinga okunywa omwenge, okusinga okwenda. Ithan mubaagale. Oyo gwolaba atali musiraamu, omukatuliki, amabeere ge gaakuyonsa, Allah yasiima ag'abakatuliki gayonse gwe omusiraamu. Muteeke mu dduwa. Kyova olaba abantu jojuzi twabadde tugamba abantu, olina maama atali musiraamu, abakadde abatali basiraamu, museka muli Makka, emikono gino tegivaayo saawa emu okaaba, ayi Allah maama, maama mulungamye lailan wa nahara, ejja neneewooma nga ali eri. Ne tolina biseera omala akaseera oseka busesi, oli omutaddeko mu dduwa Allah mulungamye, kubanga Allah alungamya, bangi baalungamizza. Ukabiire Allah, ayi Allah maama, Allah taata, tusaba Allah jalla jaba tulungamize bakadde baffe. Teri kinene ng'ekyo. Abakadde senga tebaali bo, senga toliiwo, wallahi
nomala omwezi nga tomukubira ssimu, myezi 2-3. Bantu bangi muli wano ng'omazeewo emyaka 4 olw'ebizibu, naye mukubire nga buli kaseera omwetono mugabe maama nsonyiwa n'ebizibu. Maama akunoonya takulaba, oyinza okuba okubonaabona kw'obonaabona nga maama n'atuuka n'okufa taata maama nga tomuziiseeko. Buli kaseera ga bannayo mwana wange, bannayo mwana wange. Yabonaabona ng'oli mu lubuto emyezi 9. Allah yabuyita wahanan ala wahan, buzibu ku buki. N'omusanga kawo katoyi nga kutoyi kwalinaanye, nga kawo katoyi kayagala ni afuuse ensonga. Mariyamu, Zainabu, Hassan tebeebaka, buli kaseera ababwati. Waliwo abakyala ng'embuto zibakosa. Bamama baffe bangi nga yali mulamu, nga yali talina lubale, naye ng'olubale lwe yasooka okufuna yali asukuma ggwe. Mu kusukuma yatendewalira ne bamusala. Gw'omulaba atambula bw'ati awenyera, tebasobola kukugamba. Jjajjawo yagamba nagamba, oyo no maama wo baamusala ng'asukuma ggwe. Naye akuba essimu tokwata. Toyina biseera. Maze emyezi 2 tomuwuliza. Naye oyina ebiseera ebikubira abamalaaya. Oyina ebiseera ebikubira abawala, akuba essimu tokwata. Lwaki maama waakunoonya? N'atuuka okugamba buzzukulu bwe, mugende munguleo ke airtime ake MTN ka 10. Akubire gwe omwana ali e Dubai. Maama akunoonya, maama. Abantu bangi babonaabona n'olowooza nti nno bakuloga, naye nga bakadde, teri akuloga, bakadde. Maama akunoonya takulaba. Akubuuza balaba naye mumuwuliza. Idhan mubaagale. Ogwo inshallah utaala gwanca, kubanga mulimu ebintu bingi mu bakadde. Inshallah utaala. Naam. Ekibuuzo ekyokusatu ak'ekyeru, ekikolimo kikwata atolina musango? Tekikwata. Omuntu bw'akolimira omuntu atalina musango, ate ye akolimye kimuddira. Ye kennyini kimuddira. Naam. N'abuuza ekirala, kiramuwa kitya okukozesa olulimi olubi oba kaasi? Si kituufu okukolimakolima n'okukaasinga, okujja nga waliwo ensonga. Mathalan, abafumba babiri nga beekolimira, oba omuntu akutemeredde n'omugamba byeyogero bikakasa, nadde eri n'ayita abantu be, naye n'oyita abantu bo, ne mweraana ne musoma edduwa Allah jalla gyakole. Naye kino kati waliwo ate laani y'abafumbo, laanu y'abafumbo. Omusajja agamba mukyala we wayenze nakulabye. Tetukkiriza kamera mu Busiraamu. Kyova olaba amateeka mangi Allah jalla jalaaluhu ndowooza benkyanja kikonako. Ebimu ku bikyasinza obunene abange kye mba mwewala okufuuka bakalabalaba b'abantu. Abantu mubaveeku, tukola lugambo ku bantu. Oyo gundi ali bwati, oyo mulamu sharia naye wano yeetunda la. Abantu baleke. Eyeetunda gw'omanyi genda omutuukira omugambe ekyokola si kiki. Toyogera ku bantu, baleke. Toyogera ku bantu. Ensobi z'abantu zireke. Kati ono gw'ogamba, genda kukola ki? Tuyinza bw'oswaza ekitiibwa ky'omuntu. Omuntu akola ensobi ze mu kyama, Allah amubikiridde ate gwe omwambula. Nabi Salama yogera ekigambo n'agamba nti nno riba 73 baaba, riba ine 70 ne aisaruha oba adinaha, omulyango ogutandikirwako mithiru ayankihu rajulu ummahu, ye muntu okwebaka ku nnyina kwijibasoka kyokamu nekyo nga riba. Nabi Salama yagamba dirhamu riba, dirhamu emwe ya riba omuntu gyala yaakuluhu rajulu wa huwa ya'lamu ashaddu min 36 zaniyatan, esinga enyenda 36. Ne riba atandikirwako ye muntu okwebaka ku nnyina. Olaba kijja ekyo okwebaka mama okijja. Kyenjagadde kye kino kimunana tuli eno, kyenjagadde kye kino. Newa inna aruba riba w'ensanvu mu 3 istitwalata fi irdil muslim, ye muntu okuswaza musiraamu munne. Kitegeeza okuswaza musiraamu munno. Abantu bazze Dubai, abantu bamulaba mu kitiibwa na bulongoofu, n'ogamba abo bazanya gwa nsimbi. Allah kinene okusinga okwebaka ku nnyota emirundi 7 okuswaza ekitiibwa ky'omusa.
omuntu akola obwononefu mutuukirire mugambe kyokka toswaza baleke toyogera nsobi z'abantu mu bantu toyogera nsobi z'abantu mu bantu baleke kati kikyenjagadde nti Allah jalla jekyova yateekawo amateeka mangi senga ogamba nti omukazi waayenze n'ogende ewa qaadi kubanga bw'osanga mukazi wo nga bamwebaseeko kyokola okimanyi omusajja oyo tomulwanisa senga omulwanisa n'omutta naawe tukutta olina kugumiikiza n'ogenda eri qaadi n'ogenda eri seeka n'ogamba mukazi wange bamuliko seeka najja wabasanga nga badduse nga seeka gamba kikakasa leeta abajulizi gwe kitegeeza oli asooka ne wabaawo n'omulala ate nga sigwa abakonyeeko buli omu alabye ku lulwe senga abajulizi ne bwogamba wallahi kamera ziizino nedda wallahi nkwata Kurani nedda byonna ebyo babikola futegiwa babikola ebyo leeta abajulizi bwe bakubula n'oleeta abajulizi babiri kitegeeza muli basatu Allah yayagala meka senga bakubula abajulizi bana Allah nga atulagira tukuba embooko 8 otemerera Allah jalla yajjawo ki yajjawo bigambo kuzunza bigambo kusiba mimwa gino era Ibn Taymiyyah yagamba okuva ku mulembe gwa Nabi Muhammad mpaka mu kyasa ekyomunana teri mukazi gwe bali bakubi mayinja ga nti nno yayenze nga bamukutte Allah yajjawo ate nno okulaba okumanyi Allah kubategeeza obujulizi bwowa sigamba nti nno balaye musuka nga zenyenya kulabira ddala nga mutaka ali munda kubanga ayinza okuba bulangiti yenyenya ng'oli ali mubisambi obwo si bwenzi ago masala ate malala anedde ebyo birala anti ono bwino ebyo birala nti gamba okutemerera kubanga ogamba omuntu lina ayenze bintu hududu sigamba nti no ndabye gundi kati idhani omuntu eyo kigenda tuyamba kubanga abantu bangi boogera ku bantu ng'omuntu kwayogerako nti oyo yasamba gwa nsimbi wallahi nga tafunanga kaseera kamugamba nti nebyo si bituufu era twebaza nnyo abantu abawalimu kati ng'ono muto wange aba ne babayita abalugezigezi avayo nayogera ku nsobi z'abantu ne omuntu omugamba nsobi ate ogenda omuswaza oli omugambe mutuukirire mugambe ate waba alemeddeko omuteeka mu dduwa Allah amugye ku bwononefu obwo nsaba Allah jalla jalaaluhu atusaasire naam ekibuuzo ekirala agesheekhe mbuuza omuntu wakoola sente ze n'olwawo omusasula naye nga oluddewo lwakubanga sente tolina wakusabira edduwa y'obulyazaamaanyi kwata ab'ebitiibwa bwe tuba tuwolaŋŋana wadde mumanyiganye wadde owola bbaawo ekyo nakyogedde endagaano nkulu kaabengo abakyala nga mulina babba bammwe takumalaga kujjajjako ssente endagaano eyo hakkiyo kubanga ayinza okukutukiraawo wamwola obukadde 2 abange mwemanyiza okukola endagaano bwebaawo ebaako akaseera kaakati senga akaseera katuuka nga ssente tonna bazifuna akaseera kagenda tuuka genda ewaako olwomugane nti nebintu si birungi abasinga obungi omuntu akwola ayina otandika kubulankanya buki abange mwegendereze nnyo okukuza abantu wallahi mwegendereze okukuza abantu ng'oli wano ng'oyina ssente bantu bangi abange kimunana tuli eno mwege ku mazambi ge mba musinga okwegendereza tulaba mbuno obwenzi bunene n'okunywa omwenge naye agamu ku mazambi ge musinga ge mazambi agalimu abantu bangi baleeta abantu e Dubai abaana abo namujjako passport n'amalanga amulimbi omulimu n'amwebakako n'amulekaawo omwana n'abonaabona nga mwadduka wallahi mbalayira Allah mujja kusasula wallahi mujja kusasula nebuli baddi wallahi oleesa omwana omulimbye omujjako pasipoti omwebaseeko abonaabona ali mu Dubai ali myaka 4 ali mu university akatabo akatwala wale ojja kusasula abaana bonna bemulaba abeetunda tebeetunda nti nno baagala bagenze mu haramu nti baagala mbeera naye nga ffe sababu naye mujja kusasula
olaba sobi ku nkomero yasasudde Allah si mulyazaamaanya abantu ne bagamba yalokoka naye abaana ba social media babazeemu bulungi kituufu yali yabivaamu naye ate bali be yakoseza abantu baabwe kubanga ebintu byokkosa omuntu si byakwenenya n'ogenda kukaaba ne bw'obeera ku nnywanto nga wali azaamaanya omuntu n'okaaba Allah takusonyiwa omala kgenda eri oli esedduwa Allah taziyingiramu. Mwegendereze kukuza abantu nga mukolagana. Abantu abali mu bintu by'okuleetaleeta abantu ki temuzannyira muzannyo bwe mba muteeseza nti nno omuntu ku muzannyo guno afunako ssente bwezi tozannyira mu muzannyo tozannyira mu ssente ya muntu hakki ojja gisasula ogenda kusasula ku dduniya kuno ng'obonaabona kabbuli bizibu ku akhira agenda kutwala esswala zo n'emirimu ojja musasula newe buli baddi wallahi kitegerekese idhan akaseebe kaba katuuse genda omugambe ate naawe beera wakisa omuntu waabanga talinaamu beera wakisa omwongereyo ku bbanga ate bwe kiba ng'olaba sente zigenda kukukosa sente zigenda kukola ki mugambe nkusonyi wallahi ate kyekisinga obulungi saballa jalla jatusase naam okumanya Allah yasukkulumya abakadde abanga ab'ebitiibwa abantu bangi maama taata abaana mukaaga naye nga gwaba mubeerawo gwalabira naye nga atayagala bali abatalina kye bamuwa ebyo bingi seeka isima si bwe kiri ebyo bingi ebigezo kye mulina okumanya ab'ebitiibwa tulina okugezesebwa ekyo kitwale nga baganda bo b'oyamba nga bazza bubi gweyunga kola ky'oba osobodde tewabaawo akaseera konna kokutuka ku kitegeeza ekigezo ojja kuba ekigudde gumiikiriza mu ekyoba osobodde olinako 5 muweko 3 ne bwayogera ki gwe mulabirira okusinziira ku busobozi bwo shaitaani tegeza nekkolako muleke ne bwakujuliza ebyokuzaala mutuufu aye teyakuzaala olina kyoyinza okukola n'omusasula muleke abikujulize muleke maama abikujulize tewali mu nsi muno ne bwoba omusajja ajja eri Umaru yalina mukadde we ebyo Allah abituteekako ffenna tulina abakadde ab'enjawulo walayi nga taata ne bw'omu atasiima ate nga baasiima batalina kye bamuwa ate waliwo abakadde nga ssente z'omuwa ate zaatwala mu kusamira ate akuloge anti wagaana okusamira naye ebyo bigezo tulina obbisa ng'eno ensi terimu kaserengeto kokka mulimu obuki sahabi yajja yalina maama we yamulabira okumala ekisuka emyaka 2 n'atuuka akaseera nga nnyina nga yamupampalinga yamwanika akaddiye bwamutwala kaaba abeera ku kibegabega amweto omusajja najja eri namugamba nti nno ndowooza emyaka gye mulabidde musasudde kala mugamba nedda tosobola namugamba byonna by'omukoledde yabikolera ng'okyali muto naye ng'ekigendererwa kye ayagala obeerewo yakujjanjaba byonna yabikola naye nga neggwe omujjanjaba oyagala afe ogambe taata nga tafa maama nga tafa tewali kye tusobola kukola tekiriiwo kyosobola kukola muleke akujuliza okukuzaala era yakuzaala kubanga byonna by'olina olubuto abadde ojjamu tewandibadde kyoli bantu bangi embuto bazijja muleke ekyo naawe kyekigezo ky'olina musabire wallahi bw'onoogumiikiriza mwannyinaze bwe tunaagumiikiriza bugenda kukeera enkya bajja kutwagala temulabanko famire ng'omuntu asiramuse abakadde ne bamuzaalukuka va wano talinayagala n'omutta naye abaana bangi abalabiseeko bagumiikiriza ne basigala nga beekulubeesa taata mu kufa n'agamba nti nno mbalekedde oyo mwana wange gwenda baategeera ebyo ebigezo birina okujjawo Iburahimu mwannyinaze ndowooza kamalize n'ekyo tegeera obukulu bwa Iburahimu mpa gundi bikula suratu Mariyamu Kurani yange eriwa Iburahimu yalina kitaawe anza nga si mushiriku si musamize teyali musamize wabula yali asukkawo Mariyamu wadhkuru fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabi bikulaawo yalina taata we Ibrahim yalina taata we nga tasamira kyokka wabula bwe yamalanga okusamira ate nga atunda bakatonda ekyo kyali kinene nga bwamala okusamira ate nga atunda lubaale abantu ate bajemere Allah nga yazala Ibrahim ne Allah anyumya n'agamba wadhkuru fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya idh qala li abihi wulira Ibrahim ne imaani ye idh qala li abihi ya abati owange taata lima ta'budu ma la yasma'u
wala yubsiru wala yughni anka shay'a. Wulira amuyita taata n'empisa. Taata, lwaki osinza ebintu ebitawulira, ebitalaba, ebitayigenda kugasa? Ya abati inni qad ja'ani min al-ilm ma lam ya'tik fattabi'ani ahdika siratan sawiya. Taata, baddeko mu ddarasa maama ne batugamba okusamira omuntu bamusira. Maama, mumpola mumpisa. Ya abati la ta'budi shaytana inna shaytana kana lirrahmani asiya. Maama, togoberera taata, togoberera sitani. Sitani yavadda nga mujemu. Ya abati inni akhafu an yamassaka adhabun min arrahman fatakunu adhabu min arrahman fatakuna lishaytani waliya. Ulira kitawe yamugamba Bulayimu. Taata ulira bwe yamuddamu. Omwana wampisa amugamba taata. Yamugamba qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim la illa mutantahi la arjumannak wahjurni Maria. Mu bufunze Bulayimu nja kutta, tujja kwocha, tujja kusengula. Ne mwanyinazi ulira Bulayimu bwe yagamba munayimani yamugamba qala salamun alayk sa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Obalabi kati idhan tuguminkirize ebyo bigezo. Yamugamba qala salamun alayk, nsaba emirembe gibere gy'olijja. Sa astaghfiru laka rabbi, nja kusigala nga nsaba Allah akusunyiwe. Innahu kana bi hafiya. Ebyo bigezo fenna tuguminkirize bakadde baffe. Ate buli woyongera okuba n'eddiini omukadde fenna bwe tuwe tolowooza muno fenna bakadde. Nze kankubulire kanjogere ku nze, kanjogere kino mukifune mmwe namwe n'ekyokuyiga. Nze bakadde bange baali banteeseteese kuba yinginiya, kubanga famire yaffe bantu bayinginiya baani. Era nali mathematician nnyo. Wakati kati awo nkyuka negomba obuwalimu, kola science ezinko. Ntandika okwambala, kubanze natandika okwambala ekkanzu okuva 2 mpaka 6. Sizijjangamu mpaka kati. Sidangamu kwambala pale na saati. Naye bwe natandika okwambala ekkanzu nga sikyambala suuti na kudesigninga fede diziyeri wezajjira, fe abaana abawangalidde ku lubeyu, fe abaana b'entebe muve mu abavudde mu kyalo eri Erukaya. Neffe tuli baana b'entebe. Simanyi oba gwe obaani, simanyi muli anti wangambye oli mujaluwo, muve ku mmwe. Neffe abaana b'ekibuga abawangalanga. Neewulira abantu bwe bagamba maama nga sikyava mu kkanzu nga ndekeddawo kwa jja mu suuti old school ezo Timbaland ezo nga zakajja. Jini zine eza feded eno neeno ozitegeera. Bagamba ensi ngambi ne baloga omwana wo. Era maama naye n'akakasa nti bandoze. Maama yakaabanga buli kaseera ngalowooza ndi muloge. Ne bagamba omwana, ne mugamba maama nno siri muloge kyengendo. Ne bagamba ne lwaki obeera mu kkanzu buli kaseera. Kale at least kyusaamu nga ndowooza balaba eddiini nyingi, kubanga awo Allah nga sisalikako musalinga ningoye zirino nga nina imaani. Ne ngenda ku university okwayo ne mugamba nendera tolaba wemba kulembera. Nangamba nedda girabo essaawa eno. Nze namukulu wange wallahi yagambako nangamba kulaba laba bwafaanana. Omwana yali ategeera kwebeezabeza mu bukanzu labala yenna labalaba bwafaanana. Essaawa eno mu famire nze ensonga. Kitange beeri agenda okufa yabagamba oyo. Maama buli waba ne tuyise mu bintu bingi, si ggwe wekka. Allah alina okuyisa muka alabe onywedde. Ebyo jja bisanga. Okitegedde mwannyinaze? Ebyo jja bisanga neguma. Kati nze nkwadde kyange sogedde byabalala nze n'essaawa eno mwana wange mwana nze ngende ewa, kubanga nze mbuuza maama wange mbuuza amavivi ku ttaka. Nze siimira maama wange mavivi ku ttaka. Naye ate naye weewunye bwe mba njagala ate naye ayagala kufukamira. Ne mugamba maama naawe leka. Nangamba nedda gw'oliseeka wa banne mwana. Era agamba bakulu bange mweseeka ne mugamba maama leka naawe. Abo bakulu bange baba abawala ate obagamba bampeereza era nembeerawo nenkola emirimu. Nangamba neseeka nedda tokola. Kati nze
naye yakaabanga ng'alowooza bandoze. Kati ebyo bibangamu buli kasita olabanga era oba okoze eddiini kati bannakuyitako mulalu tonnakola manya eddiini ekyali ya kibugwe. Naamu inshallah utatufune edduwa waliwo ekyo. Naamu naye abantu banonooza. Kale salaamu alaikum. Byonna byoyagala okupalapalanya tukulaba, naye gwe kyolina okumanya nti mu kaseera k'okunaaba olina okufuukulaba nga kyutekisi oyo omukola ki omugjawo. Kakati lwaki oyo n'emmaali y'obusiraamu n'okubeera nga weekaluubiriza ebintu bingi eby'Abawarabu n'eby'Abasomali ebiriwo ebyakukkirizibwa nga ina. Lwaki weesiga kyutekisi obusiraamu gwe butakkiriza? Lwaki oyagala onnyo okupalapalanya? Allah yagaana. Mukama we yakutonda yakujja amazzi ag'ekyama yagaana, ekyo kireke. Togamba nti kyoyagala kireke, weesige ina. Era si kyabwa tteeka weebiri ebyokwewunda. Okwewunda ko mwewunde naye temwewundisa bintu byaki bya haramu. Naam. Naam Musa Bantaman buuza. Tewali gwe basooka. Naam Bantaman. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam nze Qasim Ramadan. Naam inshallah nsaba Allah akuleete era nzajja okukozesa emikolo kubanga waliwo embeera era bw'otuukawo nkoonaako tugende ku nnywanto inshallah. Naam ebifaananyi ttatu kankubulire kino tubeera kukaba nga twetooloola ng'abantu bali mu ihiraami ng'omulabo yenna ajjudde ttatu, kubanga obusiraamu bw'oba wenenyeza tebukukkiriza gamba nti nenenyeza ate kanziguli. Allah ajja kusonyiwa kubanga ate oba weekosa omubiri. Kola tawuba sala va ku shiriki jangu okole bayitirivu abakola tawaafu tuba nabo mu umura nga tatu bazirina. Okitegedde tewali taabu ataga nedda ate yenenya ate yeyongera kaba tenenenya olwo akome ku ebyo yenenye akome ku ebyo bimala oli ku sosi nedda takkirizibwa nedda tomulowole lwaki omwogerera yandi kyogedde. Naam kubake wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam noonya ssente zo zimuddize olizifunira zimutwalire. Eyo ensonyiwa si nnungi. Ate asonyiwa ate n'akubulookinga. Okusonyiwa okulungi waliya'fu waliyasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum. Naam naam ajed Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ab'ebitiibwa amasala g'okuzza ku bakyala ensonga z'okuwasa abakazi omu, babiri, basatu, bana
Allah jalla jalaluhu olukusa yalutuwa naye on condition luliko obulombolombo. Luliko obuki? Bino ebintu si byakumala gawasa, kubanga oyinza okuleeta mukyala namba 2 ng'agenda kukuviirako okubo amakulu ojja muwasa akulemere ngoba tonneeteekateeka akaaba amaziga wamwonoona ate obulamu bwonooneka. Ate wallahi amaziga gabe gajja bakwata. Abantu bangi abavubuka babonaabona ng'okubonaabona abakazi be mwazaalamu abaana. Tomulumya, tomenya mutima gwe. Emitima gy'abakyala gimenyeka nnyo okusinga egyaffe. Ffe tuli bagumu. Abantu abasinga okubeera nga babreakinga kubanga omukazi ye bwakwagala aba real. Abakazi si bayaaye. Bwajja bw'ati ng'akwagala yayimirira bw'ati ng'amanyi anti y'omukyala era abakyala be bakyasinza okulwanira obufumbo bwabwe bubeerewo mu bufumbo kubanga akimanyi teri mukazi ayagala kuzaala wano nawali. Kati alwana nnyo obufumbo bwe bubeerewo kubanga akimanyi bw'anazaala omwana asooka n'owokubiri omukaddiya gw'osaggula gw'osambirira gw'ogenda kusigala nga tewaliwe bakusambiridde. Kati ate omumenya omutima. Mwegendereze nnyo amaziga mwegende. Wallahi mbalayira Allah kino nkibagamba. Wallahi kino nkibagamba. Salaamu alaikum. Mwina mwateeka amaziga mmwe munoonye gye gali. Abaana abawala bangi bakaaba ne babonaabona naye nga beetissa abaana be mwabatikka abamu abajja mu masomero. Wallahi mulina okukaaba nga mukyali ku nsi kuno. Obwo obulumi mujja bufuna. Temuzanyira ku bulamu bw'abantu. Tuzanyira ku bulamu bw'abantu. Omwana omuwala ayinza okutuuka okwetta. Oyonoonya obulamu bwe. Webakako wakigwota abeere naye. Lwaki omwonoona? Oli mweteefuteefu. Gw'olaba osobola okugumiikiriza. Okubeera nga mwannyina wabeera mu mbeera bwetyo. Nga osobola okugumiikiriza muwalawo okubeera nga abeera mu mbeera bwe. Tewalabye ono mukyala w'amawulaana ne taata yavuddeyo ng'olaba obulumi nga bwe mutagumiikiriza baana bammwe abawala kubeera nga bakaaba bwe batyo. Abaana b'abantu mubaveeko. Abaana b'abantu mubaveeko. Bw'oba toli siriyasi kati ebintu by'okukwasa abakazi babiri bw'oba olina obusobozi Allah yabutemaatema. Bw'oba olina omukyala we asooka alhamdulillah. Bw'oba ogenda kukwasa owokubiri Allah yakuta on condition. Ekisooka omusuwa weeguli nga osobola okusamba ekyenda eno n'ekyenda eno. Ekyo kimu. Ekyokubiri osobola obbalabirira. Ekigatta ebyo byonna ate oteekeddwa okuba nga omutwe gwo omugumu oli mugezi nnyo. Omusajja ng'oli ssekibotto oli mu buyabuya towassa mukazi we kubanga ojja kutome. Waliwo abasajja batategeera nga ate yakyankalanya abakazi. Bw'abeerewo ono namugamba omanyi mukyala namba emu saagala ategeere ewonja kujjanga misana gwe tonnatuusa kuwasa. Ebyo gamba mu natotya mukyala namba emu tonnatuusa kuwasa. Naawe tonkubira essimu nga ndi eri tonnatuusa. Ono naye mukazi wo akuyinako raiti. Bw'oba oli mutiitiizi kana akazanyo tokayingiramu. Okoma wano kusa ono mukazi wo akuyinako raiti. Akuyinako raiti. Ebyo ebyokugamba ono omukazi mpangadde n'emyaka 3 woba wangadde n'emyaka 3 lwaki kigosigadde naye oli obadde ononoza waaki kasita weetantala nooli rights ow'emyaka 3 zaalina n'oli omugole zaalina naye mukyalawo akuyinako rights. Ebyo ebyokutuuka ewuwe ew'omukyala namba emu bambi nekakubira kakazi kattu akagole owuuna buunyi olinga jjinni inshallah subhanallah. Inshallah. Damu omugambe inshallah nja kuddamu. Bw'oba tosobola kutegeeza mukazi wo nti nawasa ebyo ebyokutta abantu tugenda mu lumbe lwa gundi yafudde mulekerawo okutta abantu. Bw'oba tosobola sigala ku mukazi atya. Abatiitiizi tebawasa. Kitegerekese. Ebyo ebyokugamba nti no Pentagon tuleke tujja gizimba enkya tosobola oba tonnatuusa. Ebyokugamba nti no Pentagon tugireke tujja gizimba enkya oba tonnatuusa.
ewe tenti wezibaza naam Sekazaba dono waffe asomerera amajini Sharija Sheikh we Sharija Sekazaba dusebo naam ajati wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh naam Maryam naam naam asonyiyibwa amagambo ge asonyiyibwa nga musiraamu oba nga si musiraamu then era kyekimu kyekyo abazadde bo bwe bafa nga si basiraamu nkimanya abo basinga omumaaza kano bategeddewo nnyo abo nkubyewo nye ashiri nga bulijjo awe afiira mu ssaanya ng'omuzadde kati example kanje weereko naam maama wange yafiira mu ssanya newayitawo wiiki bbiri my dad n'afa saafuna mukisa gubalabako nenkula nenjatula la ilaha illallah kati ku kino ekyenzikiriza okubasalira owenbuuza enkya insha allah bakadde baffe tubagondera emirundi ebi tubagondera hayyan wa mayitan tugondera bakadde nga balamu ne tugondera bakadde nga baafa enkya byonna bye tugenda okugaziya tugondera bakadde nga balamu tujja kukusindikira kubanga awo wagazi inshallah taala biidhnillah inshallah taala inshallah tugenda gaziya nnyo ku bakadde nnyo enkya n'okuwanika wano emikono okubasabira ne tugenda kulaba bakadde tubagondera nga balamu ne tubagondera nga baafa kitegerekese ekyo ddala ddala tulabe omukadde kiri waffe okumujjukirako omulundi gumu mulamanzaani gw'olinzeewo n'okuŋŋaanya abantu ate ennaku ezisigadde ng'oli muli azaamaanya maama okujjayo okukulani mulamanzaani n'oyita baseeka